n'agamba nti nze Allah wange nze nensamba ekikola kya Khalid ibn Walid, nensamba ekikola ekyakoleddwa Khalid ibn Walid ku bantu bali, kuba babadde basiraamu se naye babadde batudde la ilaha illallah, tebayatudde naye baagala sabana. Tukyusiza kati omuntu ayinza okubanga tatulanga shahada eno gye twatuza abantu naye najalaga ati bane nze ndi muki, ndi musiraamu, nze nsiraamu se, oyo aba asiraamu se, era omusaayi gwe guba teguttibwa. Abooluganda, barakallahu fikum wa kathara min amthalikum wa nafaa bikum. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala aya twalisomedde yatugamba nti walakum fil qisasi hayatun, bannange mnabanga muzizza omuliro mujja kuwangaala, ya ulil albab, mwabalimu akategeera abalina entegeera ki ennamu, basiraamu mujja kuwangaala, la'allakum tattaqun, bwemunabanga mutidde Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ensonga ey'okusatu obusiraamu gye bukuuma al-uqul, amagezi. Eno nno y'ensonga lwaki Allah yaziiza kulla muskirin, buli ekitamiiza. Omusiraamu obeere soba buli kaseera, kalhamri, ng'omwenge Allah yagutozeyeza, walhashishi walafyun waddukhan, ebyo binnamya okuvunula kyeki ye shisha, shisha kyeki nakyo simanyi bakya mu Luganda, shisha kyeki nebanyoteza kyannemye okutegeera. Wal afyun, afyun kyeki amafuta ag'ennyonyi, obugolo, obugolo butamiiza, obugolo tebutamiiza. Ab'emyaka gyaffe obugolo tukimanyi, kubanze siri bwa byasa byammwe, alhamdulillah. Obugolo nze seeka wange yansomesa Sheikh Muhammad Miti, Allah musaasire, yakolanga obugolo, naye obugolo yabukozesanga kwasimula, bwasimuza ekiwanga nekikola ki, nekitukula. Okwo kuba kutamiira tekuba kutamiira, kati obugolo tebutamiiza. Waddukhan, sigareti mwe tubatwalira ndowooza ne enjaga bigwa omwo, sigareti, njaga, taaba, mindi, tugendera awo etyo ebitole ebyokuvunula. Allah tusaasire. Allah agamba ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, innama alkhamru, mazima ddala omwenge, walmaisiru, nezzaala, wal ansabu, al ansabu ze voltali bateeka saddaaka, wal azlam, n'okweraguza, rijisun, ebyo bikyafu, min amali shaitani, mu mirimu gya sitaani. Seeka omu yagamba, Allah mutukumire, yagamba nti enzivunula endala egamba nti egyo emirimu bikyafu mu mirimu gya sitaani, sitaani tegikola.
jenyinyala sitaani bwena agenda okunywa ani anaabuza abantu kati yedda mu kunywa egangayire rijisun ebyo bimanyi nga najisi tebikola tenywa. Allah atugamba nti fajitanibuhu namwe mukole mutya mubyewale la'allakum tuflihun mujja kufuna okwesiima. Suratul Maida aya ya 9. Wal khamru ekiyitibwa al khamru ma khamara al aqla kyekibikka obuki obwongo abadde ategeera okulaba nga ovuddeko. ay ghattaahu bil iskar sawa'un kana ratban aw yabisan. Amakulu nti obwongo ne bubikkibwa okutamiira. Kiyinza okubanga ekitamiiza kino ratban nga kibisi nga kyamazzi oba yabisan nga kikalu ng'enjaga sigaleti n'ebirala taaba. Maakulan kiyinza okubanga kiriibwa buliibwa ng'amayirungi awo mashruban oba ekinywebwa bunywebwa ng'omwenge. Wahiya ummul khaba'ith ebyo byetumenye ye maama wa buli kyonoono maama wa kibi. Wajma'ul ithm era lyekuŋŋaanyizo emukuŋŋaanyiza buli kyonoono. Wamifutahu kulli shar kyekisumuluzo kya buli kibi. Singa munnaffe atamiira ebiddako tebamunenya abadde okyetegereza ekyo yabikoze akoze ate atamidde. Era poliisi efubako nnyo okuteeka kawunyemu ku makubo batenataasa abantu bana batakyana kye bategeera bava mu bavuga muvugibwa buvugibwa muleme kuvuga. Era endagano ebanfu mu nkola entuufu era olaga nti ekyo nakitunda nze natunda nali off sinze nasayininga nali mutamiivu nali ntamidde bakikonsidaringa oba okiraba. Allah natugamba nti la taqrabu salata wa antum sukara bambanga mutamidde temujjangawa erimu ku tteeka eryaliwo nga omwenge tegunnaziyizibwa oba kiraba nga omwenge gukyusa entegeera. Kati Allah akuuma entegeera y'omusiraamu kasoyingira obusiraamu epaba omwenge nga guli haramu olwo tokkirizibwa kunywa mwenge tokkirizibwa kunywa kitamiiza. Agamba nti faman lam yajtanibha faqad asa Allaha wa rasulah atesambye ebitamiiza munnanga aba ajemedde Allah n'omubaka we. Wastahaqqa al'adhaba bimaasiyati Allahi wa rasulih era munnanga aba akeetyabidde akokuba nti ayinayo ekibonerezo olw'okubanga ajemedde Allah n'omubaka we. Wasumiyat ummal khaba'ith gwatumibwa oba bitamiiza byatumibwa maama w'ebibi lianna sharibaha idha sakra fa'ala kulla jarima wa huwa la yash'ur lwansonga nti omutamiivu mu kaseera ako akola buli kyonoono naye nga n'okumanya tamanyi. Waliwo omusajja yaŋŋamba yafa Allah amusaasire mwinako oluganda yaŋŋamba nti nze ekyansiramula okusamuka kwange natamiira ngenda okuddamu amagezi nga baŋŋamba nti wakubye jjajjaawo. Allah nayesiriza okwo nakubye jjajja ye kitange kuba kitange yafa
jajja ye mmange mama yafa jajjange ye jajjange ye buli kimu Allah ebisero nga bikugamba nti Allah mwakiyiza nga takimanyi wala ye buli kimu gyendi olaba enjogera y'ekikaafu ye buli kimu gyendi namezanga ati sikyaddamu kunywa mwenge era nze nsiramuse. Okiraba kati omuntu bw'aba atamidde byali bakola ki wewunye ne bw'aba nga akojjobye ku kkubo bwe lyamunenya. Era wano baanenya muganda waffe Allah amusaasire Ibrahimu Abiriga. Lwaki baamunenya? Olw'ekikola kye yakola ekyo anti musiraamu tasuubirwa kuba nti yali akoze atya nti avuddeko oba kiraba era batalina buddukiro naye bagamba nti Pawulo Abiriga ye yabirize gwalibadde musango guli awo aya Pawulo era Pawulo alabika yabadde agizeemu nga ligendera awo. Nam kati obusiraamu tebukkiriza mbeera eyo yakuba nti akaseera akamu ovaako akaseera akamu noddako era wooviirako olw'obulwadde kalaamu yo ewandiika ebyonoono byo n'ebirungi byo ng'ekola etya ng'eyimirira mpaka ngozzeeko. Naffe ayinza okutyawo naga nti agundi yagudde ensimbu waliyadhu billah eri abalina Allah beyagezesa n'ekirwadde ekyo. Mu busiraamu kyalimuuko omukyala yajja ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya Rasulallah nsabira ngwaki ensimbu. Namugamba nti waba oyagadde nkusabira naye bw'ogumiikiriza walakira janna wewangulira ejjanna olaba otya. Omukyala agenda okubulamu ddiirwe ya daga ndeka ndeka naye bwengwa neefungula nsabira Allah bwe mba ngudde engoye zange zireme kola ki namusabira Allah okwefungula nekuvaawo omukyala n'asigaza obulwadde bwe. Kati owooluganda singa ovaako olwo amateeka g'obusiraamu nga gayimiriramu okulamula naye ate si kukikola mu bugenderevu kiri kiba kizze lwaki lwa buwaze kwa tona ngeri yokyewalamu naye bw'ogamba nti kati kannejjeko ate guba musango kubanga obusiraamu bukuuma ki al aqil entegeera. Wa harrama Allahu al-khamra lima ishtamalat alayhi min al-mafasid wa tahtimi shakhsiyyati wa itfa'i jawharati al-aqil. Allah yaziiza omwenge olw'ebyo ebiddirira singa omuntu aba akoze atya aba agunywedde min al-mafasid mu byonoono okwonoona kwonna n'okugyawo obuntu bw'omuntu. Tuyinza kusanga nga weenyagidde wali ng'otamidde enkya ntukuwa ate ekitiibwa tiibwa kiba kiweddewo banne ono si gwe twasanga wali weewunye ne bw'oba bwana bwo obuli ku ssomero gye busomera buno obwana obwategeddeko nti kitaawe wa buno yakoze kino ku ssomero kyekibeera ekivumu mulinga kitammwe kubanga tekisaana. Kati obusiraamu bujjawo embeera eyo omusiraamu wa kitiibwa kyetuba twalondawo obusiraamu netulekawo enzikiriza endala. Era walihifdhu al-aql okuuma entegeera wajaba jildu sharibi al-khamr 80 jalda omunywi w'omwenge akubibwa embooko 80 liyartada annas an hadhihi aljarima abantu balabireko batere bewale ekikolwa ekyo ekibi. Fatabqa uquluhum salimatan obulamu okutegeera kwabwe kusigale nga weekuli liyaqiru biha anillahi amrahu wa nahiyahu fayafuzu bisaada bategeere ebyo Allah byeyalagira ne byeyaziiza batere bawangule okwesiima wayaslimu min ashaqawa babeere nga bawona okubeera nga bakola obujeemu. Ensonga ey'okuna nengeddeko ne imaamu waffe imaamu wange mwana mugimu mwana mugimu Ismail
maridadi kintu mutabani wa Zakariya muna Lwengo alabiseeko munabutambala munabutambala alabiseeko wamma barakallahu fika munabutambala alabiseeko ate nga omu kubasomesa insha Allahu taala. Obusiraamu lwaki twalondawo obusiraamu nakyo kimanye hafadha al-islam al-mal oba hifadha al-islam al-mal. Obusiraamu bukuuma ki? Emaali. Tomala gasaasanya. Obusiraamu bukulinako ssebo accountability. Kyova olaba nga okubba kwaziizibwa wahiya akhdhu maali lghayri, kwe kubeera nga omuntu akwata emaali ya munne almuhtaram khafiyatan bighayri ridaahu, nga ajibba munga nono tasiimye oba bubbi. Wahiya min kabairi dhunub, lirimu ku mazambi amanene almujiba litarattubi luqubati shaniati wahiya qat'u lyadi hifdhan lil amwal. Munange nga zambi ddene mu mazambi ago Allah subhanahu wa ta'ala gatwala nti manene, era nga ekigobererwa mu ekyo litarattubi luquba ashania, kubanga bwobanga okwatiddwa n'okakasibwa nti oli mubbi, munnange ekiddirira kiba kibonerezo ekibi. Wahiya qat'u lyadi, kukutemako ki mukono, hifdhan ngekyo bakikola bateri bakuume lil amwali, emaali z'abantu. Ntegerekese Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wasariqu wasariqatu, nti omubbi omusajja, obubbi bannaye bukulembera basajja beba champion, ate obwenzi Allah yakulembeza bakyala beba championa. Omusajja omuyita champion ate omukazi championa, kubanga tugamba nti asariqu wasariqa sibaguli ticha ali ticha lule tutase omubbi omukyala ye champion n'omusajja naye aba champion bade championa. Barakallahu fikum. Agamba nti wasariqu omubbi omusajja, wasariqa n'omubbi omukyala, faqata'u aydiyahuma, kibonerezo kyabwe batemebweko ki emikono, jazaan eyonnonga yempeera bima kasaba, olwekino kyebakoze ekyaki ekyokubba, nakala min Allah, kibonerezo okuva eri Allah. Wallahu azizun hakimun, Allah wakitiibwa ate mugezi mulamuzi. Suratul Maida aya eya 3:8. Omuntu twagambyeko nti singa omubbi atemebwako omukono, buli analaba ekikolwa ekyo nga kituusiddwa ku muntu ono atemeddwa, ajja kwekomako, sikyaddamu kubba. Bannange ebibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala byateekawo byebigwanira ebitonde bye. Buli lwe tukyusaamu twongera mbeera kwonooneka. Bwoba bwenzi omufumbo nga wakuba mayinja ne kitamutuusibwako, obwenzi bugenda bugenzi mu maaso. Nga fe tukyusizaamu tugamba tutya nti tumusibeyo kale ebbanga. Nawulira constitution egamba nti asasuleyo kale senji 600 2 asasule 2. Naye ani kuffe Allah atutaase eyanisiimye nga bamuwadde 2 mu kwenda ku mukyala we. Alhamdulillah, bakusanga oli awo osanyuse kiki? Alhamdulillah, nafunye 2 mu kooti. Kale nakomewa mwendeko kwa yampadde mmeka, bakubalamu amagezi naye babakuba amayinja bombi ne battibwa.
oba ofunye obwenkanya obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwayagala. Ntegerekese n'obwenzi bujja kuvaawo kubanga waliyashhada adhabahuma taifa min almuminin. Ekibonezo kyabwe bano abenzi walina okubanga abantu bayitiddwa babeerewo bajulire babeerewo bakirabe nti nga kikolebwa. Kati buli alabyeko nga batta omwenzi agamba obwenzi. Ntegerekese mwana eyasse singa bagamba banne tugenda kutta gundi kubanga yasse munne, anaabeerawo nga batta omuntu oyo ajja gamba sisobola kutta muntu, nalaba nga battahamuza sisobola. Noono omubbi bwe banaamutemako omukono buli anaamulabanga n'ekikugu ky'omukono awo yakiza gwaki nti anti yabba, ne bamutemako ki omukono. Bano abaana abato bajja kwekomako society etereere. Nga mmaliriza, obusiraamu bukuuma endyo ez'abantu. Faharrama Allahu zina, Allah yaziiza obwenzi wa wasailahu min an-nadhar al-muharram, n'amakuba agatutuusa ku bwenzi nga omuntu okutunula okuli haramu, okutunula okuli haramu. Tunula ku muntu atakuzira ng'omutunulako nozza amaaso, ebyo byonna obusiraamu bwabigaana kubanga bukuuma ki endyo z'abantu. Walkalaamu almuharram, n'okwogera ebigambo ebiri haramu kwaziizibwa. Wasimaau almuharram, n'okuwuliriza okuli haramu. Lima fi zina min intishari al-amrad, kubanga mu bwenzi ebivaamu kusaasaana kwa ndwadde. Wantihaki al-a'rad, n'okutattana ebitiibwa by'abalala. Wa ikhtilaati al-ansab, mu bwenzi muvaamu okutobekatobeka endyo. Genda okwesanga ng'ono omwana akulidde mu lulyo olutali lulwe n'oli agenze mu lutali lulwe, bwenzi. N'agamba agamba nti fayunsabu alwaladu ila ghairi abihi, omuntu n'abeera nga akula ng'amanyi ti kitaawe yono naye nga si yeye. Wayarith min ghairi aqaribihi, n'atuuka n'okufuna ebyobusika by'omuntu omulala nga naye si kitaawe. Fayahsulu bidhalika min adh-dhulmi walmafasid ma Allahu bihi alim, n'abeera nga ekyo kireetawo okubanga obulyazaamaanyi bujja n'obwonoonefu. Ma Allahu bihi alim, nga Allah subhanahu wa ta'ala yekka yabimanyi. Allah atugamba nti wala taqrabu zina, temusemberanga bwenzi, innahu kana fahisha, kikolwa kibi nnyo, wasaa sabila, ekkubo erisinga obubi. Suratul Isra aya eya 32. Kale okutaasa ensi obwenzi, Allah subhanahu wa ta'ala ateekawo amateeka agaziiza omuntu okubanga ayenda. Omufumbo attibwe, atali mufumbo akubwe embooko 10, nga byonna bikolebwa kooti y'obusiraamu. Tosanga eyo muntu akoze ekikolwa gwe n'ogamba nze kamumalirize kamutte. Nabeera ne bannamutwala mu bakulembeze kooti y'obusiraamu era bajja kumutta, nze kamwanguyirize, naawe oba okoze ekikolwa ekyaki ekyokutta. Kale bwe tubanga tumaze okubanga tufunye ekkooti ey'obusiraamu gye tumutwala, ate mu kuttibwa kwe tattibwa mu kimpukumpuku, wabeerawo abalina okubeerawo bakole ki? Bajulire. Kale
nekibanga kiyamba umma kiyamba society okutereera ng'obwenzi buweddewo olw'okutya okubeera mu baddu tisinga onooyenda kino kyekibonerezo ekikola ki ekigoberera. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fika Sheikh, omusomo gwotuwadde wallahi nkakasa nti nno